Abavuzi ba loole abakakalabiza egyabwe ku nsalo ya Chenika be banoonya obuddukiro oluvannyuma lw'abayeekera aba March 23 abangi bamanyi ng'aba M23 okuwamba ebitundu by'e Goma. Alhamdulillah ndigushimira Imana nari ngeze hano Cyanika rero ndimo ndava mu Rwanda ariko nerekeza Pokot muri Kenya. Ibyo byose ndi hano ntegereje reducer rero nayibonye ariko ndi hano ngiye kugira ngo nandikishe mbone ukuntu ninjira mu Uganda. District y'e Kisoro mu ggwanga Uganda abavuzi ba loole abatambulira ku luguudo luva e Rwanda okutuuka mu bitundu eby'e Goma ekibuga ekikulu ekya North Kivu mu ggwanga erya DRC emmotoka zaabwe bazisimbye ku Chenika border mu district eno nga batidde oboolyawo abayeekera bano okuwamba emmotoka zaabwe. Hariyo obutaro konka kuhabayo obutaro nitwe abantu abarakunda amagara gaitu turashaka twajya tapana katupakinge zimotoka. Wabula ensonda zikakasa nti amawulire bwe gaasaasaana ku ntalo ezigenda maaso mu bitundu eby'e Goma abavuzi ba loole baasalawo wamu okuyimirira ku nsalo okulaba nga bafuna obukuumi bwabwe awamu n'ebyamaguzi byabwe bye batwala. Waaskari wa customs officer wanatushika vizuri sana kama watu ya nyumbani, kwa maana tuko watu ya nyumbani hivi. Tumengoja kitu kimoja. Wabula ab'obuyinza mu bitundu bino ababadde balondoola embeera eno okuli omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kisoro Ben Wamanya Kashumbusha akasizza abavuzi ba loole zino okusalawo okuyimirira ku nsalo bw'atyo n'agumya abantu nti amagye ne poliisi gali ku bwerinde okulaba nga gakuuma abantu n'ebintu byabwe. Abavuzi abadriver b'emmotoka ebihango n'abantu boona okumanya embeera erya boda wakubawookera haro takatandikire orugendo obasa kurondaho wabo opakingira abo kwa parking niyo kizibu. Abadriver abo twahikaho parking eyito ya URA already yayijwire, so twayikiriza abadriver okupakinga arubaju rw'enkuuto. Wabula engeri embeera mu bitundu eby'e Goma bw'ekyali nga yakuteebereza nga tebannaba kubeerayo mirembe, abantu ab'omu kitundu kino n'abavuzi ba loole baasazeewo okubeera obwerinde wakati w'olutalo oluli wakati w'abayeekera n'amagye g'eggwanga erya Congo. Kati mu kiseera kino loole zino zisigadde nga zisimba ennyiriri ku nsalo ya Chenika nga baddereeva n'abatuuze balindirira okutegeera obulungi ku mitendera egiddako ku lutalo luno olugenda mu maaso mu bitundu eby'e Goma. Wabula kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti y'eggwanga eya Rwanda yavaayo ne yeegaana abayeekera bano aba M23 ne basiba ku ggwanga Uganda, wabula gavumenti ya wano ng'eyita mu minisitule yayo y'ensonga ez'omunda nayo neevaayo n'ejungulula amawulire ago. Kubera ko nta parikingi ihagije iri hano, niyo mpamvu uri kubona n'imodoka n'izindi ziri mu muhanda, nuko nta parikingi yindi ihari, nta parikingi yindi ihari. Nkaba naparitse hano kugira ngo njye kwandikisha ku bapolisi noneho nze nkomeze safari yanjye. Wabula kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti y'eggwanga eya Rwanda yavaayo ne yeegaana abayeekera bano aba M23 ne basiba ku ggwanga Uganda, wabula gavumenti ya wano ng'eyita mu minisitule yayo y'ensonga ez'omunda nayo neevaayo n'ejungulula amawulire ago. Martin Bosakali Esuubula, Dream TV Amakunguti.